yeebazibwe. Bampita Mukyala Wamboka. Mukama yeebazibwe. Era nga Mr. Wamboka omwana ow'obulenzi gwempita my groom. N'akasimu we kaba kavuga kuliko ekigambo ekigamba my groom calling. Omugole omusajja wali mu kifo kino. Yimirira obawuubireko Mr. Wamboka. Bambi muleke muyite erinnya eryo kubanga myaka gigenda 12 emabega. Wulira, sooka owulire. Takyuka mu weight, mu height, above all takyuka mu character. Kati nze buli we mutunuulira ndaba omuvubuka gwe nalaba nga I'm walking down the aisle. He's still my groom. Mukama waffe yeebazibwe. Kitiibwa n'ettendo kiddiza Mukama. Neebaza Mukama mu butuufu olw'abasumba bange okumpa omukisa guno ogunneesigisa. Ne neebaza olw'abakadde b'ekkanisa kirabika babeebuuzaako ne bagamba nti alabika ajja sobola. Abasumba baffe tubassaamu ekitiibwa Pastor Naume Nsubuga ne Musumba Nsubuga Augustine. Pastor Matovu ne Pastor Doreen Matovu nabo we bali mu nnyumba. Amiina. Then tulina abaweereza ba Mukama bano abalabika nga bamalayika. Mbassaamu ekitiibwa. Olwaleero kabeere groom bambi. Then buli omu mu kiti kyo Mukama akuwa omukisa olw'okujja era neebaza Mukama nti okkiriza. Sijaga nti tolina kyakola naye okkiriza njogere mu maaso go. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Njagala n'okussaamu ekitiibwa omwoyo wa Mukama ansobozesa kubanga ku lwange sisobola ate nga yatuuse dda. Muwulidde nga waali masekati gaffe. Olwaleero tugenda kwogera ku mutwe ogugamba. Mutwe gwasoose ne gututiisa ku makya nti ebiseera eby'oluvannyuma kitegeeza ki eri Omukristayo owaleero. Mukama waffe yeebazibwe. That the end times and what it means to a Christian of today. Mukama waffe yeebazibwe. Enjiri eyo etiisa. Tetiisa. Ani akkiriza nti tuli mu biseera eby'oluvannyuma? Era batono. Mukama waffe yeebazibwe. Naye we tunaamalira saavisi yaffe eno tugenda kuba tukkiriza nti tuli mu biseera eby'oluvannyuma. Kaakano nno twagala tutegeere Omukristaayo oba omulokole eyalokoka tukwase tutya ebiseera bino, bitegeeza ki eri obulamu bwaffe. Mukama waffe yeebazibwe. Kubanga tubuzaabuzibwa ebintu bingi, social media, Google, there is a lot of information everywhere. Si kyekyo naye ggwe ng'omwana wa Katonda mu maloboozi, mu bigambo ebingi, ki ky'onakkiriza? Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Tuli mu biro nga tetwetaaze kubuzaabuzibwa wabula nga tukozesa Bayibuli nga standadi yaffe. Tugenda kulaba ki kye tulina okukola mu biro bino. Naye abange katusooke tusome mu 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Abakolinso essula ya 10 olunyiriri 31 n'32. Mbadde nsaba tukozese obwangu obusinga okuba obw'ekika ekyenjawulo. Ndowooza tufune emizindaalo 2 ne mwami Matovu muwe asooka okulabayo yasoma. Sobola okukozesa obudde bw'abakkiriza bulungi. Abakolinso 10:31 n'32. Kale obanga mulya, obanga munywa, obanga mukola ekigambo kyonna kyonna, mukolenga byonna olw'ekitiibwa kya Katonda. Temuleetanga ekyesittaza eri Abayudaaya, newankubadde eri Abayonaani, newankubadde eri ekkanisa ya Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Yali engeri gye lutandikamu olaba nga abadde ayogedde ebintu bingi.
n'abikumaakuma wano n'atandika whether therefore kitegeeza alina bingi by'abadde ayogerako. Mukama waffe yeebazibwe. Nti gwenywa era lya, si kyekyo? Weenywere weeriire, kasita buli kimu okikola nga kyakugulumiza ani? Mukama. Oleme okwesittaza. Baalistinga abantu ba bika bimeka? 3. Baagamba Abayudaaya, Abayonaani newankubadde ekkanisa ya Kristo. Mukama waffe yeebazibwe. Kino nayagadde tukikole nga introduction kubanga njagala tulabe nti ekkanisa ya Kristo tuyina ate tuluba lye tulimu. Kyova olaba baalistinga ezo categories ez'abantu 3 oba ebika by'abantu 3: Abayudaaya, Abayonaani n'ekkanisa ya Kristo. Kati Omwoyo Omutukuvu akola mu ngeri y'enjawulo eri ebika ebyo 3. Mukama waffe yeebazibwe. Kati gwe nange mulembe guno tuli mu mulembe oguyitibwa ogw'ekkanisa ya Kristo. Tuli mu mulembe ki? Ogw'ekkanisa ya Kristo. Kyova olaba tugamba nti singa totegedde ekkanisa ya Kristo kye ki, ekisookera ddala oyinza okuyimusa Sitaani ate n'omusussa ne Katonda, kubanga tomanyi ki ky'oli nga ggwe ekkanisa yaani? Ya Kristo. Ate ekyokubiri, oyinza okusubwa operation eya Holy Spirit. Mukama waffe yeebazibwe. Omwoyo Omutukuvu n'atakolamu ggwe, kubanga yakolera mu ebyo ebika eby'enjawulo, yakolanga mu ngeri za njawulo. Bali Abayudaaya, Mwoyo wa Mukama yabakangako busi, si weewaawo. Naye ffe abali mulembe gwa kkanisa ya Kristo, Omwoyo Omutukuvu atuula munda mu ffe. Amiina. Naye abange ddala tuli mu biseera eby'oluvannyuma. Abampanikiddeko mudde muwanike tulabe nga gwe okikakasa tuli mu biseera eby'oluvannyuma. Gubadde gujja nassa wansi. The chemist agamba alindako Mukyala Wamboka. Mukama waffe yeebazibwe. Katulabe Bible view about the situation. Tulabe Pawulo ki kye yagamba ku biseera eby'oluvannyuma, kubanga tuyina standard yaffe e Bible. Tusome Timoseewo ekyokubiri essula ya 3. Timoseewo ekyokubiri essula ey'okusatu. Timoseewo ekyokubiri essula ey'okusatu olunyiri lwa kumeka maama. Andikirawo ku lunyiriri olusooka paka ku lw'omusanvu. Naye tegeera kino nga mu nnaku ez'oluvannyuma ebiro eby'okulaba ennaku birijja. Kubanga abantu baliba nga beeyagala bokka, abaagala ebintu. Atukole bwe tuti. Tugenda kukola ng'omusumba wange omu bw'atera okugamba. Waliwo lisiti gye bagenda okusoma etulaga ebiseera ebyo ki ekiribaawo, si kyekyo? Musumba wange bamuyita Tom, omulala agamba tonyezaako nga tewali akulaba, olaba ng'ogwamu eri ettuluba. Soma. Ab'amalala, abavumi, abatagondera bazadde baabwe, abateebaza, abatali batukuvu, abatayagala baaluganda, abatatabagana, abawaayiriza, abateegendereza, abakambwe, abatayagala bulungi, ab'enkwe, abakakanyavu, abeegulumiza, abaagala essanyu okusinga Katonda, nga balina ekifaananyi ky'okutya Katonda, naye nga beegaana amaanyi gaako. Era nabo abaakubanga, era nabo obakubanga amabega. 6. Kubanga ku abo be bantu abasensera mu nnyumba ne banyaga abakazi abasirusiru, abazitoowererwa ebibi ebingi, abafugibwa okwegomba okutali kumu, abayiga bulijjo ne batayinza ennaku zonna okutuuka ku kutegeerera ddala amazima. Mukama yeebazibwe. Musumba Matovu, tugenda mpola mpola tubyekkaanye kuba twagala kutegeerera ddala amazima. Oba bye bino ebiseera eby'oluvannyuma, oba these things are happening or not. Buli category gyogereko nga bwenjiwaako hinti entono.
Bantu ba Mukama mbatangaaze. Amen. Ddamu ku lunyiriri olusooka. Naye tegeera kino Mm, nga mu nnaku ez'oluvannyuma mm, ebiro ebyokulaba ennaku mm, birijja. mhm. Olwokubiri, kubanga abantu baliba nga beeyagala bokka. Komaawo, abantu baliba nga beeyagala bokka. Mukama waffe yeebazibwe. Abantu nga beeyagala bokka ebiro bino. Mukama waffe yeebazibwe. Nabadde mpa nze kennyini ne neewaako ekyokulabirako mu saaviisi esooka nti tulina wano okusaba olwokutaano. Ngenda okulaba nga bwe bagamba saba, ngenda okulaba mba ndi bize, Mukama nsabira my groom, nsabira abaana bange nga it's all about me. Mukama waffe yeebazibwe. Naye olwokutaano luno nga Mwoyo Mutukuvu amaze okumpa buno obubaka, nankoonako naŋŋamba naye olina mu kifo kati kya busumba. Yimusaako ekkanisa yonna, yimusaako abaweereza, yimusaako. Naye nandagira ddala nti nange munda mu nze mulimu okweyagala nzekka. Nga it's all about us. Lord, I pray for my family, pray for my husband, my children, my job, my. Kituufu abantu beeyagala bokka. Soma ekyokubiri tukirabe. Nzaawo nataddewo ddooti, gwe w'Oluganda oli bulungi. Abaagala ebintu. Abaagala ebintu. Mukama waffe yeebazibwe. Abantu baagala ebintu. Ani wano nga toyagala bintu? Tewali atayagala bintu. Abantu baagala ebintu. Musumba, abantu baagala ebintu. Tebiri na specific. Naye wembuuziza ani atayagala bintu. Musumba, tetuyinaawo mukono. Ebintu tetumanyi na bintu ki. Naye ky'oba omanya musumba wange, ebintu byo tukola tutya? Tubyagala. Kati tuli mu biseera eby'oluvannyuma. Mwe tuli mwe tutambulira ekirala. Abeenyumiriza. Abeenyumiriza. Mukama waffe yeebazibwe. Abeenyumiriza, abeewaana. Ekyokwenyumiriza nange nkyalwanagana nakyo. Neebaza Mukama kubanga asonga. Mukama waffe yeebazibwe. Manyi ababuulizi nga yalinnye katuuti nga munnange neeno reference tagikozesa nga it will be about her. Era kambaweeko, when I was in Canada, when I was there, then I came out, the Lord said, then I went to America, when I came back. Mukama waffe yeebazibwe. Nga tugijjukira luvannyuma eno gy'olaba naye nga yeenyumiriza. N'abatali ba because ne weenyumiriza mu Luganda. Era awo neebaza Mukama kubanga nze ne kibeera about you. Mukama waffe yeebazibwe. Abantu beenyumiriza. Nange Mukama akyankolamu omulimu naye abantu twenyumiriza. Teekawo ddooti nga neiba takulaba. Ab'amalala. 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 Kigambo malala kiri wide. Naye ng'era tukyattunka nakyo ng'abaweereza, ng'abali mu kkanisa. Amalala. Mukama waffe yeebazibwe. Sigenda galwako. Era abalina amalala babana. Musumba ogamanyi bulungi. Tugende ku kirala. Abavumi. Abavumi. Mu Bayibuli ekiyise kyanzibuwalidde n'okwogera blasphemers. Odita bakoogera batya Gloria? What? Blasphemers. Tuli mu mulembe ng'abantu ekyo wenkitegeera mu Luzungu nti blasphemers bavumaganya erinnya lya Mukama, tebakyafaayo oba kwe kuvvoola Katonda. Emabegako wali eriyo omukyala ye yakwatira ddala Bayibuli n'agiyuzaayuza titemuli kantu kale wabeerewo ne eka TikTok ne kayita ng'ali mu kuyuzaayuza ki Bayibuli. Tumanye ebyabeera mu Brazil si kyekyo. Ne bavvoola Katonda. Ne bavvoola Katonda. Mukwano tuli mu biro eby'oluvannyuma banene. Kati abantu abasinza sitaani tekikyali kyama. Tuwulidde nga waliwo kati conferences ezigenda mu maaso ez'abaki abasamize ne bakola n'eggundi nga balutegese. Mwana wattu ne balukubira n'ebipande nga wonolaawe tunagamba Pastor Vincent gyali,
kasitama tovu gyali nga nabo beetaddeko jjajja gundi tekikyali kyama abantu bavodde erinnya lya Mukama. Ivy, tuli mu biseera bya luvannyuma. Agenda akkiriza chemist omanyi abeera alina okugendako mu laabu n'atestinga n'alaba. Mukama ffe yeebazibwe, tweyongereko. Abatagondera bazadde baabwe. Abatagondera bazadde. Tuli mu biro nga baguyise mulembe. Abaana tebagondera bazadde baabwe. Ndowooza gwe mulembe ogusinze okubeera ng'abaana tebakyagondera bazadde baabwe. Si bano aba wano ku Victory Church, kubanga abaana baffe si ba mulembe guno. Era lekeraawo okuddaawo n'oyimuka ng'omwana alina ky'akoze n'ogamba leero abaana b'omulembe guno. Abange si ba mulembe guno, abange ba Mukama. Mukama waffe yeebazibwe. Abaana baffe tebagenda kuba ba mulembe guno ogudisobeyinga bazadde baabwe. Mukama waffe yeebazibwe. Omuzadde ali wano gamba abaana bange si ba mulembe guno. Kati nno lekeraawo n'okikozesa. Banange abaana b'omulembe guno, abaana b'ennaku zino ng'oyogera nno ku babo. Mukama waffe yeebazibwe. Genda mu maaso. Abateebaza. Abateebaza. Unthankful. People are so unthankful. Mukama waffe yeebazibwe. Nawadde ekyokulabirako ku makya. Tuli mu mulembe ng'omuntu tasiima. Omuwa kino naye alaba you would have done better. Mukama waffe yeebazibwe. Nina we neegaganula neetuwaayo ssente zaffe ezaatuluma ne mwami Wamboka ku mbaga y'omuntu. Owooluganda n'ajja n'aŋŋamba naye era mmwe ezo ssente. People are very unthankful. Mukama waffe yeebazibwe. Naye nga mmwe gye mwazikukudde it was out of real sacrifice. Mukama waffe yeebazibwe. Ne waaba mwana wattu omwana n'omukolera kino n'agamba but mami what about ne kino nga tannaba na kyebaza. Mukama waffe yeebazibwe. Abantu balina higher expectations, tebasiima. Clara, tukyali mu biro eby'oluvannyuma. Si mwe tuli. People are full of being unthankful. Ekiddako. Kino kikambwe. Abatali batukuvu. Abatali batukuvu era kankirekeyo mu bukambwe bwakyo sigenda kyogerera nnyo. Naye nga oba omanyi toli mutukuvu tonyezaako awo mpola mpola. Abatayagala ba Luganda. Abatayagala ba Luganda nakyo sijja kyogerera nnyo. Ani amulagidde we tubeera? Kyani amulagidde we tubeera ono? Ekirala. Abatatabagana. Abatatabagana. Mukama waffe yeebazibwe abooluganda tugende mu maaso. Abawaayiriza. Abawaayiriza. Abateegendereza. Abateegendereza. Ekirala. Abakambwe. Abakambwe. Abatayagala bulungi. Abatayagala bulungi. Kankyogereko wano kiri despisers of those that are good. Mukama waffe yeebazibwe. Nga already wojja n'olaba nga ani agenda okubuulira obwedda amanyi musumba mbalangu n'oshatinga up n'ogamba kambeerewo ntunule naye musumba mbalangu yandibuulidde. Despisers of good. Kubanga omwoyo wa Mukama yayogera naffe tomanyi kikyaleese. Tewegguddeewo amangu ago okoze eki? Ogaddewo Mukyala Wamboka nga naluli yaŋŋamba bw'ati kati yayimiridde. Kantuule butuuzi ate naakola ntya? Mukama waffe yeebazibwe. Genda mu maaso. Olwokuna. Ab'enkwe. Ab'enkwe. Abakakanyavu. Abakakanyavu. Yono maama wagamba ekyo nakyo kiyise. Abakakanyavu. Kankiyiteko olw'obudde kubanga. Abeegulumiza. Abeegulumiza. Abeegulumiza wano mu Luzungu babayise high-minded. Abeegulumiza mboogedde.
Genda maaso. Abaagala essanyu Mm. okusinga Katonda. Ekyo kankyogereko. Mm. Lovers of pleasure more than lovers of God. Kampeere eddala ekyokulabirako kye nawadde ku makya. Mu WhatsApp group, mu WhatsApp wati? Kebeere nga y'Abakristo, kebeere nga yansi. Bweteetawo ka topic nga kakwatagana ku Mukama. Ne active person, no comment. Active member, no comment. Naye munnange teekayo jjooku. N'abali mu bumooli. Waakiri alingizaako n'addayo. Mukama waffe yeebazibwe. So people are lovers of pleasure more than lovers of God. Tebalina budde. Mukama waffe yeebazibwe. Bano abaseereza ku TikTok ne wabaawo eyeeyogeza, Lord biki awo oyitawo buyisi bw'oti. Mukama waffe yeebazibwe. Kubanga tebisanyusa maaso namaki namatu. People are loving pleasures more than God. Mukama waffe yeebazibwe. Ekisembayo olw'omusanvu. Ngenze ku lw'omusanvu. Abayiga bulijjo Mhm. ne batayinza. Waliwo ky'obuusa ekirala. Ogambye olw'omusanvu? Sooka osome ekirala, having a form of godliness. Olw'omukaaga lw'ogamba? Olw'okutaano? Okay. Olw'okutaano. Nga balina ekifaananyi ky'okutya Katonda, naye nga beegaana amaanyi gaagwo. Ekifaananyi ky'okutya Katonda kiri mu kkanisa luno. Abantu balina ekifaananyi ky'okutya Katonda, naye nga Katonda mwennyini kwegamba taliiwo. Mukama waffe yeebazibwe. Tukyusa n'eddoboozi. Oli n'agamba, Mukama yeebazibwe Oluganda. Kifaananyi weekiri. Pulira Mukama ngamba. Eddoboozi nga likyuka namu. Musumba tulina foomu ey'okutya Katonda, naye ng'ate twegaana amaanyi ge. Tulina n'entambula etya Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Munnange waliwo n'ababitambula ebyo ng'era entambula eba systematic. Sijja boogera. N'ennyambala tebamala gambala. Waliwo ennyambala y'okutya Katonda. Era nga w'omulaba ng'akitaddeko ekyambalo kye kyekyo. Having a form of godliness but denying the power thereof. Mukama waffe yeebazibwe. Katusoma olw'omusanvu tugenda awalala. Kati ngenze ku lw'omusanvu. Abayiga bulijjo ne batayinza ennaku zonna okutuuka ku kutegeerera ddala amazima. Kyokyo kyannumye n'okunnuma. Nange akatwe kali. Ever learning and never able to come to the knowledge of truth. Mukama waffe yeebazibwe. Nga bayiga bulijjo naye ng'ate tebatuukira ddala ku kutegeerera ddala ki mazima. Nga mulokole yeggwe buli kanaaku Bible study bambi ojja n'oyiga. Olwokutaano gwe wuuyo n'oyiga. Sunday first kama mu church. Okuyiga ng'oyiga naye banaye nga totuuka ku kutegeerera ddala ki mazima. Which means nga tobiteeka mu nkola. Tokyusa. Wabula osalawo kubeera routine born again Christian. Ne tugifuula routine. Njagenda ku Lwokusatu. Naye nga totunuddeemu kulaba naye mu butuufu. Enough is enough. Wano kankole bwe nti tokolawo nawe forward yonna. Mukama waffe yeebazibwe. Ye n'ebitabo. Musomesa waffe owa Bible study yagamba tubitereka ne tubiwandiika naye n'otafuna na budde revisinga. Waakiri ate revisinga yawo WhatsApp messages. Ne segundi ze yagambye. You are so beautiful. N'oka revising emirundi nga 10. Nabuddangamu ebiseera ebyo. You are so beautiful. Okyewuunya n'okiddamu kyokka ng'okiri. Naye kiro ng'ogenda okwebaka kankalabe. You are so beautiful. Mukama waffe yeebazibwe. Naye ffe tubiwandiise naye tetutuuse ddala kutegeerera ki mazima. Peter ye yatulaga ekifaananyi eky'ebiseera eby'oluvannyuma. Mukama waffe yeebazibwe. Era we twesigama kweno scripture backing ddala mu butuufu tuli mu biseera
eby'oluvannyuma. Mukama waffe yeebazibwe. Ati ekibuuzo ekiriwo, Bayibuli ekwetaagisa ki? Gwe ng'omulokole, gwe ng'ekkanisa ya Kristo, ebiseera bino tubikutte tutya? Mukama waffe yeebazibwe. Mbujuzi waliwo akaana erukunjiri baakalongoosaamu mu lubuto lwa maama we ne kagamba Yesu ajja, n'ogwokubiri kato baakakajjayo, Yesu ajja, n'ogwokusatu Yesu ajja, mbu ne kafa. Kati basajja ne basigala nga beemulugunya, gubadde muzimu kibadde ki? Mbu akaana ne kakomawo, siri muzimu ndi mesenja avudde mu ggulu, mbagambye Yesu akola ki? Ajja. Ebyo byali lukunjiri, saali nayo, simanyi oba bituufu, simanyi oba ki, si bituufu, naye tubeesinze ku kigambo kya Katonda ne tulaba nga mu butuufu tuli mu biseera bya luvannyuma. Mukama waffe yeebazibwe. Kale katulabe, tugenda funayo ennono 3 ku luno nga Yesu Kristo mwennyini yatulaga picture ey'ebiro eby'oluvannyuma we bigenda okubeera, ng'ate atusomesa butya ng'ekkanisa ya Kristo bwe tulina okweyisa mu biro weebiti. Mukama yeebazibwe. Kale katutandike ennono ezo. Esooka eri Matayo essula 24 olunyiriri olwa 45 paka 51. Matayo essula ya 24 olunyiriri lwa 45 paka 51. Ana mu ttaano. Yes, sebo. Kale aliwa nate omuddu oyo omwesigwa ow'amagezi. Mukama we gwe yasigira ab'omu nju ye okubawanga emmere yaabwe mu kiseera kyayo. Omuddu oyo alina omukisa mukama we gw'alisanga ng'azze ng'akola bw'atyo. Mazima mbagamba nti alimusigira ebintu bye byonna. Naye omuddu oyo omubi bw'aligamba mu mutima gwe nti mukama wange aludde, era bw'alisooka okukuba baddu banne n'okulya n'okunywera awamu n'abatamiivu. Mukama w'omuddu oyo alijjira ku lunaku lw'atalindiriramu ne mu kiseera ky'atamanyi, alimutematemamu ebitundu bibiri, alimuwa omugabo gwe wamu ne bannanfuusi. Mwe muliba okukaaba n'okuluma obujiji. Mukama waffe yeebazibwe. Ekitundu kino Mukama Yesu yennyini yali asomesa ku bwesigwa. Amiina. Nga tuli mu biro bino eby'oluvannyuma, nga tuli mu kulindirira Mukama waffe, Yesu ayagala tuzimbe enkolagana wamu naye. Obwesigwa, omuntu okubeera omwesigwa kiba kitegeeza waliwo relationship. Mukama waffe yeebazibwe. Eyo gy'ogejingirako n'olaba nga waliwo ki? Obwesigwa. Obulokozi bwaffe oba olugendo lwaffe olw'obulokozi, it is a relationship that we have with the Lord. Yenkolagana gye tuyina naani? Ne Mukama. Mukama waffe yeebazibwe. Twali wano mu Bible study ku Lwokusatu. Twali tukubaganya ku birowoozo nti okuweereza kye ki. Naye at the end of it all, abasumba baffe abaaliwo baatugamba nti tosobola kubeera muweereza nga gw'oweereza tokola ki? Tomumanyi. Kati owooluganda ali wano ng'olindirira Mukama waffe oba nga tuli mu biro bino eby'oluvannyuma, mwatuzimbako enkolagana ne Mukama. Mukama waffe yeebazibwe. Gendako buziba, beera mwesigwa. Mukama waffe yeebazibwe. Obwesigwa buva nnyo mu love oba attention gy'owadde ku relationship eyo. Mukama waffe yeebazibwe. Mbannyonnyodde ono omugole omusajja atakyukangamu. Kitegeeza ayina amaanyi g'ateekamu. Mukama waffe yeebazibwe. Ate ayina omuwendo gwe yateeka ku relationship eyo. Mukama waffe yeebazibwe. Relationship yaffe ne Mukama tugigayaaliridde. Relationship yaffe ne Katonda tugitadde for granted. Tetufuuse beesigwa. Mukama waffe yeebazibwe.
Tetuli beesigwa n'akamu. Leero w'ogamba oba ŋŋende oba bwe sitagenda ku kyaki oba kwegamba gwe mukwano ogwejalabya. Mukama waffe yeebazibwe. Nali nsomako akatabo bakayita Daily Dynamic Encounter. Omwami oyo n'atuyigiriza n'atugamba nti tussizaamu nnyo ekitiibwa relationships ez'oku nsi, naye ate ne tutassaamu kitiibwa relationship ne Mukama. Yeffe abasobola okwewaayo n'ogamba Mukama, buli ssaawa bwe ziti nja kubeeranga mu maaso go. Essaawa ezo ne zituuka ng'olina excuse, naye ne bamala bakuwa appointment ng'olina gw'osobola olina okumusanga. Bwe ziba ssaawa 7 ogamba 6 kambeererewo ddala. Mukama waffe yeebazibwe. Naye ono gwe tukola naye appointment kaŋŋambe ku Lwokutaano, nga ku Lwokutaano tutandika ssaawa 11, naye munnange tugamba kasita nnaabaawo ku ssaawa emu wadde tewali kyamaanyi kikutte. We have taken that relationship for granted. Luli twali twogeramu ne Mr. Mulanzi nga tuddayo ne tugamba kale tukeera. Buli lunaku, every day of the week tukeera. Sande bw'etuuka kasita nnaasanga okusinza era mba nkedde. Awo Mukama waffe yeebazibwe. So ebyo byonna bitufuula abatali beesigwa. Naye nga Yesu agambye nti omuddu oyo aliba omwesigwa y'oyo anaaweebwa ki? Empeera. Mukama waffe yeebazibwe. Tetwerabira nti obulokozi bwaffe ye relationship eriwo wakati wa Yesu n'ekkanisa. Mbwera ffe tuli bagole, ye mugole ki? Omusajja. Amiina. So sigenda kirwako nnyo kaŋŋende ku point ey'okubiri, naye nga tumanye nti Katonda atubanja okuba abeesigwa nga bwe tumulindiridde. Ate teweerabira nti obwesigwa obwo bujja kuva mu nkolagana gy'okuumye naye. Mukama waffe yeebazibwe. Nga ne w'oba toliiwo, ne w'oba ogenda kubaleeta kikulumeko ogambe kale Mwoyo Mutukuvu yatuuse dda mu kkanisa naye tetuliiwo, anaasangawo baani? Mukama waffe yeebazibwe. Principle ey'okubiri oba engeri ey'okubiri gye tulina okubeeramu nga tulindirira oba nga tuli mu biro bino eby'oluvannyuma, tusomeko Matayo 25 okuva ku lunyiriri olusooka paka ku lw'e13. Mu biro ebyo obwakabaka obw'omu ggulu bulifaananyizibwa abawala 10 abaatwala ettabaaza zaabwe ne bagenda okusisinkana anaawasa omugole. Naye bannaabwe 5 baali basirusiru, n'5 be baalina amagezi. Kubanga abasirusiru bwe baatwala ettabaaza zaabwe ne bateetwalira mafuta, naye abalina amagezi ne batwala amafuta mu macupa gaabwe wamu n'ettabaaza zaabwe. Naye anaawasa omugole bwe yalwayo bonna ne babongoota ne beebaka. Naye ekiro mu ttumbi ne waba oluyoogaano nti, laba anaawasa omugole ajja, mufulume okumusisinkana. Abawala bali bonna ne balyoka bagolokoka ne balongoosa ettabaaza zaabwe. Abasirusiru ne bagamba abalina amagezi nti, mutuwe ku mafuta gammwe, kubanga ettabaaza zaffe ziggweerera. Naye abalina amagezi ne baddamu ne bagamba nti, wozi tegaatumale ffenna nammwe. Wakiri mugende eri abatunda mwegulire. Bwe baali bagenda okugula, anaawasa omugole n'ajja. N'abo abaali beeteeseteese ne bayingira naye mu mbaga ey'obugole. Oluggi ne luggalwawo. Oluvannyuma abawala bali abalala nabo ne bajja ne bagamba nti, Mukama waffe, tuggulirewo. Naye n'addamu n'agamba nti, mazima mbagamba nti sibamanyi. Kale mutunule, kubanga temumanyi lunaku newankubadde ekiseera. Mukama yeebazibwe. Yesu yatugerera luno olugero ng'era alugeraageranya mu biseera bino eby'oluvannyuma. Amiina. Virginity oba embeerera nze nagifunyeemu nga kweyawula. Mukama waffe yeebazibwe.
abawala abo baali beeyawula. Weewaawo, okweyawula kitegeeza naawe omulokole ow'olwaleero olina okubaako ebintu ebikwawula ku nsi. Bintu bingi kati ebisikiriza nga you can easily be taken, oyagala genda n'omulembe, naye Bayibuli etugamba mu Romans chapter 12 nti do not be conformed to the standards of what? Of this world. Ke kaseera nga gwe ng'eyakkiriza Yesu Kristo, waliwo by'olina okwerekereza ku lwa Mukama. Mukama waffe yeebazibwe. Waliwo ebitalina ate kutwalira nnyo budde ku lwa Katonda. Ye virginity gye tulaba wano kwe kubeera embeerera, weerekereza. You separate yourself for the sake of Christ, for the sake of your relationship with Christ. Mukama waffe yeebazibwe. Tulabawo nno n'amataala. Bano abantu balina amataala. Amataala kitegeeza nti gwe oli ki? Kitangaala. Oli ki? Oli kitangaala ky'ensi. Naye ate ekyakabi, ettaala yo yeetaaga amafuta. Era olugero luno okutunyumira obulungi oba okuvaayo obulungi, abataano bo mu ttabaaza zaabwe mwalimu ki? Abataano nga temukola ki? Temuli. Mulokole ttabaaza yo okwaka, okwakira abo abakuliraanye, okwaka ku kyalo ky'oliko, kuyina okuba ng'olina amafuta. Amafuta gaffe ye mwoyo wa Mukama. Naye ebiseera ebisinga tugagayaaliridde. N'essaawa eno tugenda kujjuzibwa. Obeera ofuluma wali ku gundi, ku geeti, omwana n'asuula Bayibuli olaba ekisiru kino embwa gayiise. Kyokka ettaala erina okukola ki? Okwaka. Oba ovudde mu nnaku zo 7 ez'okusiiba n'okusaba ng'owulira ojjudde, ndowooza nga wabadde na ku lusozi, oluteekawo bw'oti bbaaga, ng'olaba neiba kye yakoze kasasiro, yayezazza wuwe. Mbwaki zino? Amafuta gakoze ki? Naye ng'oli ttabaaza ge gagenda otuyamba okuuma omugole oli ajja. Amafuta go gakuumya otya nga ye mwoyo wa Mukama? Muvubuka gwali wano, amafuta go gakuuma otya? Oyinza okujjuzibwa bulungi nga muvubuka tukulaba bambi. Bible study akavubuka ako kabeerawo. Olwokutaano kaako. Sande ne mu buweereza kwekali, naye nga ku ssimu bye kalaba. Akanyagamba, laba bano I bind. We bind in the name of Jesus. Birabe no. We rebuke. Gayiika. Amafuta gakola ki? Gayiika. Naye nga ye ttabaaza yo egenda okwaka. Njagala okukubiriza mmwe abalokole abali wano olwaleero, kuuma amafuta gano. Mukama waffe yeebazibwe. Asobola n'okuba patanawo nga yagakugjamu. Leero ku makya nga gayagadde okunjiikako. Ne ŋŋamba gano galina okwaka leero katuuti. Ekisooka tuzuukuse leeti nga n'amasannyalaze gagenze. Saategese engoye, saazigolodde, obudde bugenda, biki. Naye omugole omusajja n'aŋŋamba nagamba ozitegeke nga jjo. Bannaaye, otufuta nkwatiridde tuli, ate bambi ne bawala bange we baazuukusa abalala ne baddawoko. Bannaaye otufuka tunfuukidde otufuta, naye neebaza Mukama nga kwatiridde. Mwe mubadde okwenenyeza guruumu nti munnaaye kati nkiyize eno experience. Teri kuddamu kwebaka nga tetukoze eki, tetugobolodde. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Olwo nno nkuuma mafuta bo tebamanyi. Mukama waffe yeebazibwe. Naye nga gano geetaaga kuuma butiribiri. Era kyova olaba bano abasiru. Ankozese kino ekigambo naye siri muvumi nnyo. We baayasamira baliite temuyiwe ku mafuta gammwe. Bagamba mugende mwegulire. Mukama waffe yeebazibwe. Bo baategeera nti tuno otufuta oli omugole anytime ajja. Mulokole kijja tuluma nnyo nga twerekereza, naye ng'olw'okuba ettabaaza zaffe tezaalimu mafuta nga batulese ebweru. Kyokka nga batwala n'obudde nga bamulindirira. Mukama waffe yeebazibwe.
Kuba singa basooka ne bagizikizaako ettaala, balabika baakanyatulo ng'ettaala we ziri na mu kwaka, naye nga bamanyi bulungi temuli ki mafuta. Mukama waffe yeebazibwe. Ekirala kye baaliko bano abawala bonna 10, they were awake, they were watchful, they were expectant. Mukama waffe yeebazibwe. Weewaawo we nabuuzizza nti oba tuyinawo abantu abamanyi nti tuli mu biseera eby'oluvannyuma, abamu temuwanise, sibanenya, naye bannange buli w'olivaamu ekyo ekintu ekigamba nti Mukama anaatera okudda anytime, tojja kulokoka kubanga toyina kikufuula watchful. Mukama waffe yeebazibwe. Naye singa tutambuliramu ekyo nga tugamba anytime adda, abasinga okudda kwe tukulindiridde nnyo mu kuno kwanaalabika nga jjira mubire, kumbe tomanyi na nnaku zo zenkana ki. Mukama waffe yeebazibwe. Jjukira w'ova mu bulamu bw'ensi eno teri kwenenya, teri ki. Kati buli we twogera nti tuli mu biro eby'oluvannyuma Yesu akomawo, ng'opicturinga wuuyo mu ggulu biki, naye tetumanyi how much time we have on us. Mukama waffe yeebazibwe. So eyo principle ey'okusatu, be awake, be watchful, be alert and be ready. Mukama waffe yeebazibwe. Nti beera ng'otunula ate watchful, be awake kwe kutunula watchful. Musumba kituufu, watchful. Lumu nja kudda bino mbigaziye nga ze topic zendiko nti being awake, watchful and alert. Nga bagambye nti lindirira, watch for the bus gy'ogenda okukozesa ekutwala ku airport egenda yitawo ssaawa mmeka? Emu. Mwami Matovu ndowooza osobola okutunula kutwa bw'otunula. Eyo si ye watching gye tugamba, kitegeeza oteekayo ebirowoozo byo ebikola buli kimu. Yesu yalina ensonga lwaki yagamba pray and watch. Mukama waffe yeebazibwe. Olwakadde sijja kulwawo nnyo naye nga ekyo kye tuyiga mu luno olugero. Yesu yalina ensonga lwaki atuwa engero zino ez'okututeekerateekera ebirowo ebiti. Mukama waffe yeebazibwe. Katugende ku nsonga esembayo, kirungi eri wano wennyini mu ssuula eya 25, kativa ku lunyiriri olw'14 paka ku 3 ku sipiidi ey'amaanyi abwe tumaliriza. Naawe omu ettalanta 5, omulala 2. 14. Tandikire ku lwa 14. Kubanga buli ng'omuntu eyali agenda okutambula mu nsi endala. Obwakabaka bwa Katonda bwe bagamba. Buli ng'omuntu eyali agenda okutambula mu nsi endala n'ayita abaddu be, n'abalekera ebintu bye. Naawe omu ettalanta 5, omulala 2, omulala 1. Buli muntu ng'obuyinza bwe bwe bwali, n'agenda. Amangu ago oli eyaweebwa ettalanta 5 n'agenda n'azisuubuzisa, n'aviisaamu ettalanta 5 endala. Bw'atyo n'oli eyaweebwa ettalanta 2 n'aviisaamu 2 endala. Naye oli eyaweebwa 1 n'agenda n'asima mu ttaka, n'akweka effeeza ya mukama we. Awo ebiro bingi bwe byayita, mukama w'abaddu bali n'ajja, n'abala nabo omuwendo. N'oli eyaweebwa ettalanta 5 n'ajja n'aleeta ettalanta 5 endala. N'agamba nti, mukama wange, wandekera ettalanta 5, laba naviisaamu ettalanta 5 endala. Mukama we n'amugamba nti, weebale, oli muddu mulungi mwesigwa. Wali mwesigwa mu bitono, ndikusigira ebingi. Yingira mu ssanyu lya mukama wo. N'oli yaweebwa ettalanta 2 n'ajja n'agamba nti, mukama wange, wandekera ettalanta 2, laba naviisaamu ettalanta 2 endala. Mukama we n'amugamba nti, weebale, oli muddu mulungi mwesigwa. Wali mwesigwa mu bitono, ndikusigira ebingi. Yingira mu ssanyu lya mukama wo. N'oli yaweebwa ettalanta 1 n'ajja n'agamba nti, mukama wange, nakumanya ng'oli muntu mukakanyavu,
ng'okungulira gy'otaasigira, ng'okuŋŋaanyiza gy'otaayiyira, ne ntya ne ŋŋenda ne ngikweka mu ttaka ettalanta eyo. Laba eyiyo oli nayo. Naye mukama we n'addamu n'amugamba nti, oli muddu mubi mugayaavu, wamanya nti nkungulira gye saasigira, nkuŋŋaanyiza gye saasiira. Kale kyakugwanira okugiwa abasuubuzi effeeza yange, nange bwe nandize nandiweereddwa eyange n'amagoba gamu. Kale mumuggyeeko ettalanta, mugiwe oli alina ettalanta 10, kubanga buli muntu alina aliweebwa era aliba na bingi, naye atalina aliggibwako na kiri kyali nakyo. N'omuddu oyo ataaliko kyagasa mumusuule mu kizikiza eky'ebweru, mwe muliba okukaaba n'okuluma obujiji. Kama yeebazibwe. Muzuukusa oyo tuyige ekisembayo. Agambye nti tulina okugasa, being profitable. Mukama waffe yeebazibwe. Mu biro bino eby'oluvannyuma nga tulindirira mukama waffe, bambi tulina okugasa obwakabaka bwa Katonda. Nabadde ngamba abantu ku makya nti buli omu ssekinomu ku ffe Mukama yakulokola olw'ekigendererwa. Mukama teyakulokola bulokozi, naye ayina ekigendererwa lwaki yakulokola, era ekigendererwa ekyo kyali kugasa bwakabaka bwa Katonda. Mulokole oli mu kugasa obwakabaka oba nedda? Nga bwe tulindirira, kubanga buli omu alina kye yamuteekamu. Munansonyiwa okukozesa nnyo reference, kubanga ntera nnyo okuwuliriza abo abantu abaali ba devil's agents, naye babeera ever purposeful. Wonna we bali, oba mu kusoma kwabwe right from primary, wabeerawo ensonga lwaki bamutadde mu ssomero eryo, mu dormitory eyo, lwaki bamutadde kuki ku ddeeka namba bweti ku luggi. Babeera so intentional. Naye abaana ba Katonda tulokose nagalaale, walokokera kigenda mu ggulu, naye obwakabaka obugasa otya? Mukama waffe yeebazibwe. Obwakabaka bwa Katonda obugasa otya? Ebiseera ebisinga juzi mwoyo wa Mukama kyanzuukuse, mmaze emyaka genda mu 10 oba n'2 nga nkolera ekitongole IHK ku ddwaliro gye nkolera. Naye last year but one Mukama we yanzu n'aŋŋamba, naye kino saakuleetamu buleesi nga musawo, naye nakuleeta okukola ki? Okugasa. Kwe kuzuukuka ne ŋŋamba naye wano siriiwo nzekka, nga tetuyina kyoto, gino myoyo singa gijja nga ginoonya okuwonyezebwa okw'omubiri, ate we gifuna spiritual, katufune abeeyirizi. Ne ŋŋenda nga njogera mu bannange, we are here for a reason. Tusabe tukume ekyoto mu kifo kino, era neebaza Mukama ekyoto kiyimiridde. Ate tulaba ebintu bingi ebitubikkulirwa ku kyoto okwo, kubanga twategeera nti Mukama ate teyatusimbawo busimbi. Kyajja mu kaseera nga Mukama galava no, nange nkooye abantu bagenze biki n'aŋŋamba tolina kye waakoze, nakuteekawo olw'ekigendererwa. Mukama waffe yeebazibwe. Kati naawe oli eyo postinga aiwakati naye tebaakuteerayo bwereere. Jjukira interview abantu baali bangi, naye Mukama n'akunokolayo, naawe okimanyi nti ezimu bawaayo na nguzi, naye gwe Mukama n'akuyisaawo mu ngeri gy'otamanyi. Mukama akutaddeyo olw'ekigendererwa w'oluganda. Mukama waffe yeebazibwe. Essomero ly'olimu natandika okweraba obulamu bwange nga nina okugasa. Essaawa eno nsomesa basawo, naye lecture yange esembayo ntandika ng'abawala career guidance. Olumala nenzikakkana nga mbabuulidde enjiri, abaana bavaayo nga bakaaba, abaana ne balokoka. Mukama waffe yeebazibwe. Buli kyonna ky'okola gassa mulokole, kubanga tugenda kuwembalirira. Saagala obeere ng'ono ate nalaba nga gy'osigira si gy'ogira, kaakati nno oli muzibu nnyo. Mukama naawe wakiraba, kwaya yali yajjula,
ne uniform nga sizisobola ate kati biki ebyomba n'obudde taata tebwaliwo kale omulimu gwange kati kankubuulire n'owennanga nkubira bubi kale mbabuulire essaawa eno oyina ekyokwewolereza kyonna naye neebaza mukama olwa Victoria Church Masajja okuweereza mukama kyangu nnyo wano mukama affe yeebazibwe era nina muwala wange gwe nabadde mentoring nga mugamba munnange yimuka opportunities weziri wano okuweereza ani mukama oba tuvaayo nga yonna ekkanisa yeffe kwaya tujje tugase worship team nga tuvaayo ffenna nga tubeera wano mukama affe yeebazibwe kyawaka akatebe gasa owooluganda gasa mukama affe yeebazibwe gasa obwakabaka kati nno okumanya nga kyewuusa n'oyo omwami gwe wafumbirwa Nawomi waaliwo ekigendererwa mukama affe yeebazibwe n'abo abaana baakuwadde it is so intentional and purposeful mukama affe yeebazibwe tubatadde nga project kanjira mbakolerera bambi kanjira mbakolerera kubanga bannange beetaaga okusoma kale obudde bwabwe siyina topu kiraasi kabeereyo mu kisulo top mukama affe yeebazibwe mukama agenda kubuuza embalirira wabagasa otya wabamentaringa wabakuza kambabulira I can name it all naye wonna we tuli tuyina gasa bwaki bwakabaka mukama affe yeebazibwe nga tulindirira Yesu Kristo noonya woogasiza obwakabaka omusomesa waffe ow'okulokusatu yatugamba mbuno tukole bucket list yeyo gy'okola nga tonnakiikinga the bucket ati n'atugamba bucket list eyo mulimuuko ku lisiti egasa eyo obwakabaka mukama affe yeebazibwe nti guno omwaka bwe guti ne bwe guti at least nange ngenda kukolera kino obwakabaka bwa mukama at least kino naye jjukira twatandise na relationship tokolera atakumanyi atuuke wali agambe vaawo wendi gwe gwani sikulaba kogenda eri mukama affe yeebazibwe kyova olaba twavudde eri ku kuzimba ki nkolagana amiina so lisiti eyo teekako ebigasa mukama affe yeebazibwe beera intentional guno omwaka nina okuleetayo emyoyo bwe giti mu bwakabaka bwa Katonda ogiyigge nga gwe bagenda okuwa ekirabo ate nga indeed weekiri ekirabo eky'omwoyo ogambe bameka bembuulidde enjiri ne we batalokoka naye nga gwokoze otya obabuulidde beera intentional abo b'okola nabo londamu abo b'otannayogera nako ku bigambo bya Kristo ogambe wiiki eno nja kwogera na Ddaani kamuteege ku lanchi omusheyaringireko kankubuulire abakolera obwakabaka ba Sitaani we batyo we bali buli kaseera obudde bubaggwako buli kaseera bali intentional naye ffe abaana ba mukama kangende nsaba enzire how was church was good ne bitu bifuula ki routine mukama affe yeebazibwe in summary in what in summary ebiro eby'oluvannyuma bo bye bino oba okiwakanya oba okikkiriza oba oki-arguinga out oba nedda bye tulimu kati kubanga ne Bayibuli ebikoze eki ebitulaze mukama affe yeebazibwe kaakano nno be faithful in your service and relationship with God beera mwesigwa ekyokubiri be ready like the 5 virgins stay awake be watchful be ready have your oil on you mukama affe yeebazibwe be profitable in whatever you do in the house of the Lord mukama affe yeebazibwe katuyimirire ku magulu gaffe